Mutya balungi abatulaba olunaku olwaliro ndina Ekkuzo Lanksi tukomyewo mu kitundu ekyokubiri nga twongera mu maaso okusoosooterwa emboozi nagamba subscribinga Bulu Media likinga sharinga twerabira gwe yagala ka keeki aba Little Oven Uganda bakuleetera keeki oba ojagala mu Dubai ne bebeera nnene etya nga nnungi etya n'obeera nga weefunira keeki simanyi Kkuzo oba oli kuwona microphone. Okay. So mu kaseera kano tugenda beera nga tutandikira Kkuzo. Yamani. Ebigenda ku mukutu obirengera ngambiraba anko waliwo omukazi ono gwe nalabye omulokole wamulabye yatugeye mugulu waliyo ekiyungu bafumba so kumbuuliremu wamulabye oti namulabye omukazi oyo azapuse waliyako ebbanga ddene sometimes abalokole abamu bakisusa wategera omanyi ensi eno ebintu ebimu tubiraba ne twagala tabyogerako abasinga ne balooza tetubiraba tubiraba nebo lwe bitu byolaba nguba abantu ba ensi kati bagifudde kikuga Uganda bagifudde kisiisisiye buli muntu asobola okujja n'ayogera kyayogera buli muntu asobola okujja n'akola ekiboozibozi kye kati lwaki abantu abasinga tebatandika okubanga bajja obwesigwe mu balokole okategeera so wetubanga ffe tugeze abasiraamu ng'omusiraamu omu asobola okuvaayo n'atandika okusirwalira ku bantu bw'ati kitegeeza bagenda atandika obuusabuusa obusiraamu kati abalokole ddala tugenda bbawa tutya obwesigwa bwaffe okubanga batandise n'otuzimbirako ebiboozibozi bwe bityo n'ebigambo byayogera ng'alaga ayogera ekintu kyali experience nate era omuntu azanya firimu awandiika katabo okategedde naye ku nyumya gya nyumya gwe olaba kiboozibozi nze ndaba ng'omukazi anyumya emboozi ati labayo bwe mba nnyimba oluyimba oweewooyo ndagala nembayimba byenkunyimbira oba olaba nga nabikola naye nga byonna byennyimba gasiya kubanga tupanga bipange kati oyo atula wansi n'azimba ekiboozi kye kiri ekiboozi kiwandiike ate alakasooka nakizannyamu baaka stage n'akakasa ddala nti bwe nzija sikola nsobi naye mugulu yagambye obugulu waliyo ekyo yagambye mugulu bafumba bulungi waliyo omugga gw'amata agava mu Katonda kati Katonda yavaamu ddi amata ala atula ti Katonda bamukama alinga nte olowooza kirekawo eddiini y'obulokole anga amata gye baagogerako naye tatusirwalirako kutuuka kuba nti malamu gategeera ogajja gavaawo tekirina bwe kigireka kuba tekirina bwe kyagisanze wekyagisanze wekigenda ogikola ki olowooza abuvunaanyizibwa abakulu b'amadiini ago kubanga basirise nga bakole ki eyabadde amukyaziza yabadde oba bagambye yabadde wa pasita Tom oba yabadde wa pasita ani we yabadde abyogerera olowooza ebigambo bye bivoola ebigambo byayogera tibivoola naye bya kisiru lwaki obiyita nti bya kisiru kubanga tebiriiyo okitegedde gwe kuluwo kati gwe nawe kimanyi oli musiru nnyo naawe nze mpulira gwegenda kati okimanyi nti omutwe munene gwakumenyera bwereere nze mpulira gwegenda kati obeerawo naawe nolagabya ddala andi nze mbuuza gwe emu abatunulira ensonga anti nkulaze nti bya kisiru ate nga lwaki obita bya kisiru njagala onyinyonyola ondage ebuto ebifuuka ebya kisiru kuba kale gwe kundowooza ne kuntegeerayo byamagezi wali yali yabiraba nti byamagezi njagala okakase nti si byamagezi ate ze mutwe gwange sigugwe era omusiru asigala musiru wuliriza omusiru asigala musiru n'omugala nti tunaabe yagamba nazze nkoze eki nazze nabe naye nga mwenna mujjidde wantu wewamu anti kati gwe njagala gontangazo ngambe gwe biraba otya okuba nti bya kisiru wemirabira nti bya kisiru tebiriiyo yagenda mu ggulu yes yagenda ddi ebirungi bye yatunyumiza mu ggulu kyekyo ekyabimulesa ajje ku nsi okubonaabona kubera ensi yakubonaabona okitegedde malayika zamuzza ku mpaka abeeko obujulizi bwateeka alina bujulizi bwagenda tuwa kubanga we tasinga mubaka tasinga Yesu olwadde Yesu taddanga kutubuulira biriyo kuba kati Yesu yekali bwe twandibadde tulinze nakati tumuliridde emyaka n'emyaka tanadda tutubuulira biriyo kakati oyo wambwa atandika tutunnyonnyola nga ne Yesu tanadda tutunnyonnyola kyogamba ye Yesu oyinza okuba tuli awo bwe wandibadde n'obuvunaanyizibwa kiwandibadde okola nalisose musiba nalisose nemutwala ebutabika ne bamukebera omutwe netulaba ayinza oba mulalu omanyi abalalu ababeera simaati gye bali bw'oba omulalu akulabikira ng'omulalu of course abantu balina ekyendowooza balowooza nti buli muntu akuba amanyi addugala ye mulalu oliyo abalalu ababeera simaati kale omukyala yalaluka omutwe era nsooka nemutwala ebutabika ne bamukebera kicwa nembuuza omutwe mulamu bwe gubanga mulamu mmanya kati alina kyapanga ayagala kukola kyakyayo ky'abantu nga kibwetere nga mumutwala nga mumusiba emyaka aga nga talaba mulamuzi okitegera mpaka olwavayo n'agamba naye nali nnimba njiya bulamu bwansi okategedde yes
ne eggwanga bwe lyatuka Uganda buli omu abalabibye yensonga lwaki Kibweterayo kyabwati abantu no waganaita ebbanga tono nnyo Yowambwa akole church akole kanisa ebbanga tono nnyo oyo Yowambwa agenda kukola church nenge ebigambo byogera mulimu wabitwala nti bituufu era abasiru gye bali abagenda okubitwala nti bituufu kubanga mu church alina bagenda okukulembera wategede mu church mulimu bagenda okukulembera awo ennyini bagwagwa banne bagenda obanga atambula nabo obulamu naye nze isimu tasobola kunkwata kabujege era kakati olabira ddala nga muuje okyegedde toseka ako adiseka lwansonga olwo benkakasanga bo baliyo bamukkirizamu no problem byayogera bituufu ng'olaba gavumenti gwe tontangaziza bulungi kubanzi kati kinange ndi mubamukkirizamu banjagala ontangaze bulungi oveeyo ontangaze anti kutangaza oveeyo mmanye byayogera nti nze nkutwalewa sigalayo mu busiru bwo bw'oli buuka kubanga nze sinza alina okukutegeerera oli waddembe okubiraba mu ndaba entuufu kyokolaba bino eno si gavumenti kyekikolesa nti bayogera bya bulimba njagala otangaza kyekikolesa nti bayogera bya bulimba kyalina omulimu munene nnyo okutangaza ensi eno kakati ate tugeerekitya naye oyagala kuntwala mu ssomero basomese kyekyakulesezza ekyo kyandeseza mba nnyonnyole nanze yabi mutu mu byogera era nnyo okulanga okola vidiyo ku TikTok yawo ezifaanaganako bwezitangaza sizakisi ng'otangaza mba njagala elaborating osaanuse ensonga olw'ensonga enyuma okutangaza waliwo naye abanga ekuminyira bwereere kaakati omuntu akkiririza mwoyo ne bookera ku makya omanyi bagamba nti embwa ne bwogitera ku sowaani essala era eriruma eriteeka ku ttaka kuba yamanyira kulya ttaka kati olaba omuntu oyakkiririza bwolaba omuntu yazze n'akupangapanga ebigambo ebyo n'okkiriza nogaa ti miya ako newe n'akunyinyira ogenda kukomekereza ogaa ati oyo fala atumanyiza omu yaye n'aleeta emboozi kuba kikiriza ogenda mu ggulu olina vidiyo gye wakola ng'oyisaako olweyo mu bantu abali e Uganda nedda wakola vidiyo actually nagirabye before ng'ogamba nti okooye abantu abava e Uganda oba bakajja okubuuza ng'emyaka gy'omaze ku kyeyo banjasamira nnyo baasama abo bawambwa okitegedde atuuka n'ajja n'akusanga kyekiri omwana ali bulungi nti ndi bulungi mwana omaze ebbanga ki ku kyeyo n'omubuuza nagana n'akajja nomugamba nze ndi mu myaka gyange 8 katonda wange ndowooza olina kalina kutegeera ndowooza olina kalina ndowooza oli mugagga mulina ebizimbe n'otulaba oyagala kukasala luyi naye alaba gwe olina kalina galaba olina kalina okitegeera n'omubuuza nina kalina gwe naawe watandika dde okukola mu nsi eno si kyo nti kiki ky'olina kubanga ku kyensuka otandikidde okukolera kyebadde pulaani biffenna abaliwo twasooka kukolayo twasooka netukuba ekyeyo kuba twali bannamasaka abamu Luweero ne mudduka emamu mu byalo ne mujja e Kampala mu kuba ekyeyo ne kigaana eky'e Kampala ne tuyiya option kukyega ne tujja ku pulaani B ku kyeyo gwe Kampala walinayo ki waliyo kyammanyi kati lwaki ggombalira bingi nnyo bye nnina mu Dubai emyaka munene andi okusinziira ku myaka gyembeera kati gwe kuzo nange ne mbanzire amazima gali mbanja nakubuuzeeko emyaka gwe mbuuzanga oli mujagujagu nze nakuleeta buli omu alina ebizibu bye wano mu nsi muno gwe manya nti ndi ku myaka 10 nti tobuuza ki kye nnina gwe ombuuzizza nti omaze ebbanga ki ku kyo nti myaka 7 nti nange naakajja emyaka 2 okegudulaaka kalaasi totandika kunjasamira kumbuule kundowooleza gwe byolooza bye sirina ola kati olina kalina mumugagga wadde lwaki oyogeza omutima omubi maka kati bamubuli bagagga wakubuuza muntu kale omuntu bamubuuza bino wammanga bwombuuzanga kati kankusomesa ensi eno bwonkubiranga nombuuza kuuza okola nti olina omulimu nti tombuuzanga salary mmeka gwenfuna kuba togenda kumunsasula lwayo okola nti okola mulimu ki ogukole ki ofune motivation kinze nakuzaala bw'obuuza omuntu nti okola nti oli Dubai nti okola nti nkola tombuuza mulimu gwenkola tombuuza na salary gwenfuna gwemanya nti nkola ki nkola bw'oba oyagala mulimu ngamba nange njagala kukola kalaasi nkuleete ku mulimu gwenkolerako natandika kunjasamira ofuna salary mmeka okola mulimu ki nyinza okuba omulimu gwenkola nga gujja kuba mubi mu maaso go ne mu matuugo nga bwe naagugaba ojja kunjasamira ombalemu amaanyi okitegedde nyinza okuba gye nkola muri sayiko nkola mu kasasiro eyo nga kasasiro awunya nnyo nga bwe naamugamba bamugamba namulimu ogwo baagugambako dda n'oguzalawa nyinza okuba nkola mu construction nga gwe wabagamba ogujja mu construction oga sijja gikolamu bwe naagigamba nkubulira ne sente zenfuna onojja
tujja kujja nkola mu construction nti nfuna 750 je sande bakati mitwalo 750 sisobola kujja mbeera mu Uganda oba tomaze mu maanyi okola nti okola mulimu ki ebisigale tobifaako nkola tombuuza salary si gwogenda okunsasula katombuuza otya salary eri ababuuza nakubuuza n'essaawa z'okolera oli musiru zaakyo zimbuuza osasule obasanga omuntu oyagala kubeera motivated mukwano nze siri omu ku ebyo byolowooza ombuuzizza nkola yes okola omanyi ndi Dubai nkola ebisigadde byange salary gwefuna essaawa z'enkola bibyo bisigadde tobifaako abo batumaliramu ddala amaanyi kubanga oyinza okuba musajja ati obaddewo emyaka 5 ekituufu kiri nga mu myaka egy'etaano emyaka egyakulamirako ebiri oluusi n'okuba nga teginnakulamira n'omugamba nti emyaka 5 n'akugamba ekintu kigenda kumalamu amaanyi ndoza kati muli bagagga n'osooka oddamu mu nsonga n'oganimo ekituufu okimanyi nti emyaka 5 singa nina nnyo ssente era oyagala okudda Uganda naye ng'obadde okyalina llo nga gwe omutima gwo gukugamba osobola kubanga mu nsi muno osobola ottoba emyaka 10 nga mifu omwaka ogw'11 ne guba mulamu gy'oli obulamu bwonna osobola okujja n'okola emyaka 1 nga mulamu n'otoba emirala 2 ne wejjusa obulamu bwo nti emwaka 1 gwokka gwakolamu omulamu kati mu nsi muno kuba na ssuubi na bugumiikiriza teri kitasoboka bulaadi beera n'essuubi ba n'obugumiikiriza ogenda kuwangula dduniya eno naye abantu bangi bagenda kujja nga bakumalamu amaanyi okusinziira ku netetegula gye wetetegula nze najja dda emyaka 8 bannange katola kuolina ebizimbe nina ebizimbe ne kitaawe yennyini yakakolera emyaka 5 talina yadde ne kapoloti akyasula ku muzigo e Kampala taatawo ogeraageranya nze taatawo yakakolera emyaka 4 akyali mbupangisa e Kampala kyokka olwowebanzo yakajja ku kyeyo emyaka 5 wano ku kyewala